kabakulembera abayimbi tuyinza giyita Uganda National Musicians Federation ng'olina sekita gye baakuwa oba gwakulira ba eodale emirimu gitambula gitya saidi eyo kwegamba twali era twakagendayo nga simanyi nnyo kigenda mu maaso naye wajjawo ato ebintu bingi kati ngaffe abasajja abakulu ebintu bebityo omuyaga ogwo gwewala sijja kulimba abantu baleme kundowooza nti oba siwagira nandiwagidde naye ate wabaawo okukoonagana ng'ate ffennaffe bamu tekimpa maanyi banze mbadde mu UPRS myaka mingi ng'abayimbi tebaagala kujja kujjako bw'aba afunye ekizibu lwajja naye bugamba ne mujje tuteese tukole kino navudde Zambia bampadde amagezi nagenze Senegal nali ntambula naye ngaobaga mujje bannaye tukole ki tebakola ki naye ennaku ejja tukuba nnyo lwe tunaazuukuka naye kuba tetusobola kubeerawo nga tetuli organized naye sitabijjamu ng'ebyobufuzi kukaayana nze ebyo sikulidde nnyo mu ebyo mba sibyagala kubanga ndaba nti ate tuli ku kikino ekyeza ekifo wakisuulawo ku federation kwegaana naga nti oba zikakkane nabali bakakkane naye kuba zisobola kudda ate mu bino ate bino ate biri siraba bwe bikwataganira sijja kukulimba nensooka nenyakka bureeki until further notice okay tuddeyo ku band Afrigo band Joanita kawali ali atya omanyi mwagala nnyo buli omusanga ansekera bannange yali mulungi gyali era kati nga bw'otulaba tuli mu ntegeka ya 40th anniversary ya Afrigo band 5 August